musanvu waliwo ebintu ebibadde bikolebwa bingi naye ebibadde bikolebwa ebibadde birina contractors abadde bakola mulimu eyo but nga new plan yasimba amakandano mu Masaka hoteli nga Provad eri hoteli yeri zona zibadde zirina Zebra Hotel zibadde zirina abantu nga basula wano mu project yenu ati ate bamwe basula wano bali bagula ebintu era mu supermarket za wano so the money fabata abe Masaka ndazenda lokuya kusenteza oil ezo so trickle down effect yo eri fije tuyina okukola ennyo kwetegeka bulungi kale nake njagala okubuuza kansoke nkuleko omire kabuuze station nga fezi nga tonnagatta ku byagala njattako bwe mwatwale ewo imaji kuube nalaba development natuka ekikuube mwerwengo muli mu muzannyo bano bakulakulanya dde eri amafuta sente bafuna nga bakola street ziri awo zigenda enguudo bazirimye nalaba development gyesirabangako eri lwaki mutukotoge eno sinalaba wadde akaguudo wadde akawaya k'amasannyalaze nti kakukatambula k'amafuta sinnakalaba naye ebyo ebintu bigenda mu maaso eno muli mu kutuwuddisiza wano ikopo omudumu ogujja what is happening okay yakyekubiira oba process bw'erina okuba ekisooka njagamba nti process bw'erina okuba kubanga njukira eri batandika 2006 nga bali mu exploration kati kuba 2006 kati eno ICOP twatandika 2017 that's when we said ICOP agenda kuyita wano almost emyaka nga 10 yes emyaka nga 10 kubanga bali bagamba kati ICOP keyite Kenya wakeyitewa kati tusanga nga wano wali cost effective alenga situita nga bwagambye nga tuavoidinga sensitive places oba ebifunga ebyenkizo so eyo nsonga lwaki twayita wano so wano project zijja kubanga ekyokulabirako tujja kubeerako neka airstrip one esembabule tujja kubeerako ne camps eri camps zatandika dda abantu batandika dda emirimu kubanga weeri twatandika ne exploration ng'amaze exploration bakola kye bayita appraisal tukaka semene one nolaba mafuta getwakozesa mu appraisal nga weegali kati nga tumaze appraisal kati tutandika plan for development naye kati midstream okubaawo upstream erina okubeerawo kati twatandika ne upstream kati tugenda mu midstream kati nga wano ekkubo olaba alina ekkubo sembabule mpaka mpigi gomba eyo nsonga balikola ku nsonga y'amafuta sembabule ntuusi gundi nkongi vaya kabamba up to Rubende iko bagenda kulukora under unura ku nsonga z'amafuta ebyo byonna weebiri kati ensonga zino zonna baagala nti embeera ekyuke kubanga twetaaga ekyuke ate ekirala kati wetufuna wano camps emirimu nigitandika ensimbi nezibaawo kati nga abantu bafunye small contracts bajja making sure nti bedevelopinga bafuneko ku mbeera ennungi maybe kongereza ku eno nga bwagambye tuavoidinga sensitive places tujja kukozesa technology nga nungi omulimu nga guli wansi nga bamputadde mutaka about 6 feet ate nga gwonna guli insulated ate ekirala twakola environmental social impact assessment studies ne mwagambye kati tujja nekyo bayita social management plans ziva mu recommendations kugamba abantu bajja kuba bangi naye abantu baba bangi tunakola ki tulina okumanya eddagala abantu baba bangi wayinza kubamu ebyo byonna nga tulina social management plans ate guno omudimu gwonna gubeera monitored kuva hoima mpaka tange tulina kino tuyita real time monitoring kwegamba nobwotandika okusimawo bwoti tukimanya tukitegeerera entebe ku data center netugamba naye wano ekakuuto waliwo omuntu ali mu kusima netunyiga empeesa netuyimiririzawo erwengo tugamba tugatuuke ekakuuto so eyo yonna system tugirina ate nga tuli kukikola so ate twafunako nekyebayita oil spill contingency plan eyo eri headed by prime minister nenemana other stakeholders webali so kyenjagala kugamba tewali buzibu bwonna naye kyensaba nnyo
Kulesi ndowooza ajja kuddamu akyogereko twagala Abannayuganda bakozesa omukisa guno ogwa national content bakozesa omukisa guno bafunemu opportunities eziriwo. Tuli ku radio Buddu ey'omuntu wa buli tugenda kuwumulamu katono nnyo mukulu Mutemba bwe tukoma okumbadde njagala okubuuza kwemulugunya okuli mu bantu b'Erwengo abakoseddwa pulojekiti eno oba bagenda okukosebwa pulojekiti eno engeri gye kukwatibwa nko gye kuli eri ab'emulugunya kuba tujja kugamba wano nti twasasudde buli kimu kiryoke ngeri yagamba nti nze nga sinaakulaba kuwadde ku kikomi so twagala tulabe okwemulugunya kuno bwe kuba nga gye kuli kukwatiddwa kuti